tewali kika mu Buganda kitaliimu musaayi gw'Abanyarwanda kakati. Naddala ate abakungu tewali kino kyogera sikiddamu. Tewali famire mu Buganda etalina musaayi gw'Abanyarwanda kakati. Ate okuviira ddala ku ntikko paka wansi. Abakitegedde mukubire mukamenga. Okay, buli tukwatagana ne Frank Gashumba twogera ku nsonga ezitukwatako fenensi yaffe, twogera ku bitukulaakulanya, twogera ku maka gaffe, twogera ku ebyokusinza, twogera ku politics kubanga ya shaping eggwanga. Tuli all around. Mu Uganda kino nkyogera nga ntya Allah oba nga ntya Mungu oba nga ntya Katonda. Tewali bantu baali bakola show nga Gashumba ne Basajja Mivule. Ffe tulina competence ffekka okwogera ku buli kintu ate ndo kitugusa. Ekintu kyokka kye tutayogerangako gy'emipiira. Yes. Egyo gyo sinza gyogerako kuba buli muje gagimanyi. N'ekirala olina ekintu kye wayogeranga nti abaana Bannayuganda bamanyi omuzannyi azanyira mu Man U, bamanyi azanyira mu Arsenal, bamanyi omusaala gwafuna bakooki baabwe, bakooki baabwe nga yalutaddeko kigera ddako waka webale nnyo oli afuna buumi. Kyekyatugana okubyogerako otegera tuboogereko gofuna kyenkana ki. Twayogeranga ebintu ebinspiring abantu, ebintu ebizaamu abantu amaanyi, era ntwala omukisa guno okusooka n'embenenyeza mwenna abatulaba essaawa zino. Twakola omulimu gw'amaanyi nze ne Basajja Mivule. Naye ndoza politics ate n'atujja ku layini kati tukomyewo we twakoma tugenda okutandikira. Tugenda kwogera ku bintu byonna bye musuubira nti bibadde birina okwogerwako ate nga tebyogerwako. Ekirala ebbanga litumaze nga situli ku mpewo, abajega bangi batekinze over airwaves. Abajega bonna ba fake master, buli mujega yenna kati ali ku radio ne TV. So finally we are back. Kyetulina obbasuubiza kiri kimu nti tugenda kubeera as neutral as possible. Kyetufa emyaka 5 from today, emyaka 10 from today, omuvubuka ali e Masaka, ali e Busoga, ali e Mbale, ali e Mbalala agambe nti obulamu bwe bwakyuka kubanga Basajja Mivule. Kino kikulu nnyo nti teri munnabyabufuzi agenda kukyusa bulamu bwo, oba WNRM oba wa DP oba wa People Power oba ekibiina kyonna. Enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwe gwandaba essaawa zino gw'olina gyetuusaako. Kino kanti si kino enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo teri muntu ajja gikuleetera mu bulamu bwo. It has to be you. Okyogedde emyaka gyonna buli program gye twabeeranga kubanga nkimanyi bano bannabyabufuzi bonna be mulaba oba omubaka w'NRM oba w'FDC oba wa DP beekolerera bokka kukyusa bulamu bwabwe. Gwandaba essaawa zino njagala otunuulire ababaka oba opposition oba b'NRM embeera gye balimu ne bwe baali. So nga kyenkulaga bino byempulya mu mugende mujjeyo enkalala simanya mukebera erinnya lyo ofacilitatinga bano babaka bakyamani beerosiyo baba kansala. So enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo gwe mwana muwala ndaba essaawa zino gwe mwana omulenzi teri agenda gikutuusaako okujjako gwe. And I can tell you Jendo Yoweri Museveni ne bwava mu State House enkya gwe nga tokyusizza mindset yo era ojja kusigala ng'oli bubi. Awo nyine ogambye nti tugenda kubanga twogera ebintu ebali tebyogerwako. Frank mu bbanga lino litubaddewo erya wiiki ewedde n'eno gye tulimu wabaddewo ebintu bingi ebyetaaga okwogerwako, abantu ababitegeera, abantu abanoonyereza abalina obukugu mu kukola research. Nina program wembadde ne bagamba nti tukola ebintu bingi ne Frank era office ya Frank buli desk waliwo computer research mwerere. Ne tujja ku mpewo ne twogera ebintu ebiri research ebinoonyerezeddwako. It's very important okumentioninga nti we airwaves ziwambiddwa abantu abatetekwa kubanga be boogerera eggwanga. Ne Bannayuganda in the diaspora ne balowooza nti abo bateekwa okwogerera Uganda. Bannayuganda bonna abali ebweru tobanenya kubanga tobabulaminga. Singa ku kyalo omukinjaaji abawe ennyama enkapa n'atabalaga nti waliyo n'ennyama ensava tobulaminga bagigula. Successfully abajega bonna batekinze over airwaves, TV zonna, radio zonna. Lwaki the most competent brains in this country successfully zipulinze back neziva mu kudiscussing ebintu by'eggwanga. Kati nda process mukoka yakulukuta aleeta ebisasiro, ebikebe, endagala, ekongoliro. So tulina okuvaayo. Bannayuganda abali e Germany, abali London, abali US, abali Canada baagala nnyo okumanya the reality eri ku ground. Unfortunately media houses in Uganda tezibalaga the reality.
amawulire tegategeeza press conference, amawulire gategeeza ogenda on the ground n'ogakola ki n'ogaleeta. Ne mwenna abali e Qatar, abali e Dubai, abali e Yemen, abali e Saudi Arabia, abali e Jordan, mu abaana abato abakola emirimu, temugiving up. Kino mbadde nkiraba nnyo nga mugamba mbunna abaana babatira ku mawanga fine, naye percentage ki y'abannayuganda efiiridde ku ggwanga teweza na 0.01%. Lwaki temuvayo ne mu profiling n'abaana abali ku kyeya, abali e Qatar, abali e Dubai, abali Yemen, abasucceedinze, abatakoseddwa, no, abaweeredde baganda baabwe abali wano, abazimbidde bamaama baabwe amayumba, eyo nayo temugiragangako, mulaga eyakubiddwa ne bamumenya engalo. Ekyo nzikiriza era nkivumira kina 100 ku 100, ne time etuuse ne the other side of the story ekoleki eveeyo. Tulina ng'eggwanga kyetwalabye tubadde tuludde okiraba mu ggye lya UPDF, si mu ggye lya UPDF, mu ggye lya Yoweri Museveni, lya Yoweri. Ekyo ekirala kinneewuunyisa nnyo okuba the so-called opposition in Uganda successfully mulemye okubrandinga nti amagye agali mu ggwanga muno si magye ga ggwanga, magye ga Yoweri Museveni. Lwaki UPDF eno yatandika etya? UPDF is a product of NRA. NRM, yes, NRA yekola NRM. So tosobola kwogera UPDF n'otayogera NRA. So amagye agali mu ggwanga muno nga bwe twogera tegali presenting the broader Uganda, magye ga Yoweri Kaguta Museveni. Nga bwe mugamba mmwe mbwe amagye g'obo tegatta abantu, bwe amagye ga Amini abo tugayite gani? Mugayite gani? Lwaki abantu abatiddwa ku mulembe guno, lwaki abantu abatuluganyiziddwa amagye gano timugamba nti amagye ga Museveni, gano magye ga Museveni nga ye bwe yayita Agamini, gano amagye ate n'Agamini go galiko naga gavumenti n'obote, naye gano amagye UPDF kiringa nga bw'olaba egiraasi eno yange okuva 1980 paka kaakati commander in chief waagwo ali ogwo Yoweri Museveni yasalawo musirikale kigoba kuza musirikale kigoba demoting. So from today temuddamu ne muyita amagye gano nti magye UPDF, mugayite Yoweri Museveni Defence Forces. No wonder naye bwe atu yagayita nga amaze okwamba obuyinza. Kakati twalabye generali omu eri tumwine gwe bagamba nti yakuba essasi erisooka nga bagenda okuwamba emmundu ekabamba bayingira mu nsiko nga ali ku generali gwasinzaako eddaala eri limu former commander ate nga gwe yabadde anenya mu lwatu ng'amukambuwalira amukolokota okutegera nga yali ame commander okutegera. Kakati ensobi ezabaddewo n'amunenyeza mu lwatu okutegera olinga simunenyeza. Ekigambo okunenya kyangu nnyo. Blasting kyeki mu Luganda? Okukayukira. N'amukayukira. Ekisooka nze kisikiziganya naawe mu Uganda general omu. Mu Uganda mulimu omuntu ali omu General Yoweri Museveni ye certified. Bano bali ki? Bano si ba general. Kati tumwene kyamufuula general kubeera mu nsiko. Ate bakugamba baliyo mu nsiko. Abantu abakola kye bayita liyo vita yali General Sale, General Rwejema ne Matayo Kyaligonza. Tumwene buli lwayogera kimu nze nakuba essasi eryasooka. Era abali ekabamba bagamba yali kuba tafunye instructions. Era accident. In the process abamagye bangi ne bafiira naye abali bagenza okulumba kabamba. Okitegera ndowooza. So nze bwe mba njogera muyita general out of courtesy. Kubanga behavior ya General Tumwine gye yalaze muyenga eri totally to the eri contrary ku behavior ya general bw'abeera. Oyogera ki ku musajja gwe yabadde akayukira kyabadde kibi nnyo mbuuza lwaki musirise addamu iwe waabwe ssebo General Angina yabadde mu full military uniform n'ebitogi bye byonna. General Tumwine yabadde nga ava ku faamu ye Muleya namugamba our forces, ekigambo mwakitegedde our forces baani okitegedde our forces. Ekisooka General Angina ne bwe yali badde yakoze ensobi yonna General Tumwine yali badde amusamoninga mu ofiisi ye kubanga amusinga ekitiibwa. Ate mu mateeka General Angina Sale bwe yali General Tumwine bwe yali yise Angina yali sose muyita yekka n'amubuuza kyali kitya nga mukulu munne. Then n'ayita bano muganda wange Kirumira n'abalala. Naye mu blastinga in front of his bodyguards,
in front of ensi yonna Is era nze genius. singa nabadde angina nabadde nva mu magye singa nabadde nze nekizeeyo ku kino ekibuuzo ekikulu nnyo kibadde kibuuzibwa nnyo nti si Jeno Tumwine asobola okubikola Jeno Tumukunde mu bantu bendispectinga mu ggwanga muno mulali Tumukunde oyo Tumukunde one of the best brains in Uganda is Jeno Tumukunde oyo yali takisobola abadde asobola kikola Jeno Mugira no waliwo abantu bannanyini kana amagye sigammwe kyekiri kyogamba kyeyabadde ategeeza nti tukoze kinene nnyo okukuma erinnya ly'ejje lyaffe our forces CUPDF bo baani our